Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka tumwagaliza amazaalibwa amalungi, amazaalibwa ag'essanyu. Mukama Katonda akuwangaaze, tusigale nga tukulabako, tubeere nga tukulabako akaseera konna. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi, wangaala, Mukama Katonda akukuume, akuwangaaze. Ku lunaku olw'Essande, Sande enejja gigenda kubeera misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Kansubire wafunye dda omujoozi gw'ogenda okuddukiramu. Mujja kujjukira nti emisinde egyo gibeera gitambulira ku mulamwa. Guno omulamwa oguliwo kaakati tuli ku mulamwa gwa kulwanyisa bulwadde bwa siriimu kubeera nga bukendeera mu ggwanga Uganda. Gwe wenna agenda okwetaba mu misinde gigenda okubeerawo ku Sande. Nkusaba beera ng'otandikirawo okukola exercise. Osobola okubeera nga obuukabuukako mu nnyumba mu mwoli n'obeera ng'oddukadduka, ogenda okutuuka ku misinde giri nga omubiri gwe gumanyidde, ojja kubeera ng'oddukira ddala. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga mbabuuliramu n'ekirala okwagaliza Ssaabasajja amazaalibwa amalungi. Nga bwe mbagambye nti amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ga leero, bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.